eyo yenebeera enkola kukakkanya nakunafu ya buli omu. Abannasa tuli banywi banjaga era bivubukavuka ebitategeera. Gomanyi sente ze tukola ku NASA, omanyi amamotoka ge tuvuga ggwe. Oba olowooza nti buli omu bwakugulirira nga buno bufaluuku bw'oyita ne bwokeza eyo olw'okuba obuwadde emmere ya leero. Omanyi sente ze tukola ggwe ku NASA Road. Olyoka otugambe mbu simanyi bivubukavuka ebinywa enjaga ebikola ki. Omanyi NASA kyetufudde ggwe. Otandise okulwana entalo z'amadiini, ovuga eddiini y'obusiraamu bw'ogiyingiza mu bufere bwo. Musimanyi bamaseeka otadde baseka kiti bakyeyune baani bonna obata simanyi bakulwanyisa bagala kutta bakuttire kigwe ya Rabbi miskini. Wali obaddekaawo n'ofumiitiriza lwaki oli mu kubonaabona bw'otyo ng'ate n'abaana bo bagenda kubonaabona nga ggwe. Gwolowooza lwaki Allah akutaddeko balaayo eyo gy'oliko weekaabya otuziga. Ensi yonna ekimanyi nti weekaabya bya kisiru bya kijega n'ebbalamu yakugoba mu ofisi ye nga weekaabya. Gwolowooza tetubiraba? Hajjati Zuula kaweddemu anti abavubuka b'oku NASA bamweweredde okumusabulamu paati 2. Kankwongereyo n'akatambi naye nga nkusaba subscribe nga atannaba nawe atannaba kulikinga video eno genda maaso bw'oti obeere nga mwana tu ogirayikinga butereevu. Kati Nakiwala yakufera nga bw'ogamba ti Nakiwala yakufera. Abannasa tuli bali b'amayirungi na njaga bye twogera bya kisiru. Era mobu justice yali ekutte bukwasi. Era wano mu ggwanga tosobola kufunawo bwenkanya wali ononye eki. Mu mawulire wali ononamu ki. Naye ofa ki n'ensi? Ofa ki n'ensi? Buli omu mubi era ono wa mazima. Wali olowooza nti Pulezidenti Museveni agenda kuva mu bbanga ajje buzajje omusajja yalwanirira abantu bafune obwenkanya alagire nti Hajji attibwe eggobbe eby'obugagga bye. Ddamu okwate Qur'an olabe kyegenda okukola. Ife abagezigezi boyita abasiru abanywi b'enjaga we twakulaba ng'okutte Qur'an ng'ogirayira mu bufere bwo ne tumanya owedde kati waggwa ne bw'onooleekaana ebyenkanawa Hajji must shine. Mwezera mwerabire, mwezera twamutaddemu we kaba katwa twamussaamu akatwa tali kuddira. Tokyasobola kumubba. Ate njagala bannaye munyambe mutambuze vidiyo eno. Omukazi ono awo yeebuuze. Wali mu interview agamba nti yategeera nti muwala we bamukozesa ng'ayogera n'omukyala abamu mulabye vidiyo nti yategeera nti muwala we bamukozesa ng'alina tete ku poliisi. Mukazi gwe otegeera bulungi. Gwe kenyini watu obutambi n'ogamba nti omwana wo wamuyita n'owetegerera nti bamukozesa. Kati ate nti nategerera ku poliisi gye nategerera nti omwana bamukozesa era ebintu ebisinga abigamba poliisi. Kyogamba omwana oyo yenyini yeetwala ku poliisi okuwaaba omusango nti bankozesa. Ife abantu abamu w'otulabako amata otuyitira ddala embuzi ezitategeera. Oli ku nsi olayirayira ebyekisiru naye ofa ki? Otuuse kati okwonoonera obulamu bwa famire yo. Yegwe okyayina ne famire gwo kisookera ddala oweewaddeko obujulizi n'oga nti oli mugumu. Oli mugumu kituufu tukimanyi kubanga omukazi omunnayuganda omutuufu ebintu ebimu abikwata mpola wakiri n'abiza ebbali mu famire ne zibimala. Ekisookera ddala muwala osiba amurepinga ekyo tukkiriza nti kibi naye omwana mukulu ayina ne boyfriend. Lwaki tonoonya boyfriend? Lwaki tonoonya boyfriend we muwala wo gwe yakugamba n'obanga omugaalo lwaki weebaka ku muwala wange? Ebintu ebimu weeweeko ekitiibwa. Olemedde mu mawulire, oli ku basheeki baffe, oli ku ddiini y'obusiraamu. Hajjati weesonyiwe eddiini y'obusiraamu. Bannaye mbasaba busabi mumpeere Hajjati ono vidiyo eno yeesonyiwe obusiraamu. Maama ava ku busiraamu. Obusiraamu bwe weesibako ekisookera ddala katifu abasoma ewala oyagala kukozesa obusiraamu olw'okuba pulezidenti agamba nti abasiraamu batujju. Otandika okukwata obusiraamu babulabe nga ffe abali kulwanaganira nti tulwanirira omusajja waffe omusiraamu. Nedda tulwanirira mazima. Otandike n'okwogerera musajja mukulu nti ali embizzi. Kaakati katwebuuze ddala w'obanga wali oyagadde ku musajja oyo
ebizibu byonna byona oyagala bibeere ku ye gwolowooza yasoosa okulya embizzi nange nnyinza okuba wano oba omuntu omulala nga bonna bagirya buzibu ki bw'olina n'ekyo gwe kugenda ng'oyasaamirira buli kimu oyogera kino na kiri gwolowooza omukyala eyajja okufumba kweri bw'atyo bw'abeera katugeze mwezera ali embizzi anywa omwenge akola kino byonna birekere Allah we nga bw'ogamba nti oli munaddiini gwe lwaki obyeyingizaamu okumwanika eddiini yaffe ey'obusiraamu etulagira kukwekereza munno waabanga alina omusango obanga alina ekizibu kyonna Allah atugamba mukwekereze bannammwe naye asobola okweka ensobi zaffe wali obaddekaawo n'ofumintiriza lwaki buli kaseera gwayanikibwa lwa nsonga oyagala nnyo okwanika banno kati Allah naawe n'akwanika si buterevu mukwano gwange andaba kusaba subscribinga atanaba kusubscribinga nawe atanaba kulekinga video eno genda maaso bwotyo oberenga bwotyo ompa like embeera nno bwetyo bweyimiridde saidi zeeyo nsonga tukyali mu Azza Hajjati Zuula ne Haji Ali zo zikwatidde ddala wansi ne waggulu oluvannyuma lwa Hajjati Zuula okuvaayo mu mawulire ennaku zino abadde akyase nnyo mu mawulire abadde yasirikamuko oluvannyuma lw'okuta bo bwe bwayita obujulizi nga batabu audio bw'enjawulo ne bu video bw'enjawulo naye nga bu audio buli bw'obuwuliriza temwalimu bujulizi bwonna Hajjati Zuula yakomyewo bw'atyo mu paati 2 mu kye yayise okubeera nga alabisa mu kye yayise okubeera nga omusango agulese mu kooti ey'abantu mbw abantu buterevu ku luno be babeera bakola ki be babeera bakola okusalawo kakati embeera bwetyo nno bweri nga bw'ojjukira Hajjati Zuula ebiseera ebyo bamuyisaamuko ku ggaali ng'agenze ku Nassa eno nno baabula kata bamusabulireyo wabula poliisi ye yamuggyawo n'emutaasa ne muwonya abali bagala okubeera nga mwanatu bamuyisaamu eggaali akatambi ako kova okulaba katambi k'abamu ku abavubuka abakakalabiza emirimu wali ku Nassa kakati bavuddeyo ne bategeeza mbu wataweere bajja kubeera nga bwe batyo bongera okumuyisaamuko ku ggaali bajja kubeera nga bongera okubeera nga bamusabulamu jjukira bulungi emabega kaawo Hajjati Zuula we yakomyewo mu mawulire alina ebigambo byayogedde era nga bigambo byayogedde yataddemu ne bana abavubuka b'oku Nassa n'agamba ng'agavubuka ag'oku Nassa aganywegga enjaga bwe gabadde gaali gaagala okubeera nga gamukuba yagambye abavubuka abawangalira ku Nassa bakolera ku Nassa banywi banjaga bayaaye bavuddeyo bwe batyo ne bamutegeeza nti bo si bayaaye era okusinziira ku ssente ze bakola ku bizimbe ebyo ebiri ku Nassa babazuula bonna be yakabeerako nabo temuli n'omu akola ssente bo ze bakola wali ku Nassa kwegamba yo embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo ensonga ezo zo nazo zikwatidde ddala waggulu ne wansi era tujja beera nga tuzitematema obutambi obw'enjawulo tujja kubeera nga tubukuleetera gwe kyolina okukola kiri kimu ku subscribinga naawe atanaba kulayikinga video genda maaso bwotyo obeere nga mwanatu ogirayikinga era bwekuumire ne ku mukutu ogwa Jika Media amawulire gonna tujja kubeera nga tugakutuusaako mu bujjuvu bwago ate nga tugakuweera mu budde nga bwe tukikola bulijjo era n'abantu abalala bongeddeko ne bategeeza nti ekisinze okubeera nga mwanatu kisumbuwa Hajjati Zuula si kirala omanyi kye boogeddeko abantu abasinga obungi bagamba ekisumbuwa Hajjati Zuula essaawa eno nsonga ziringa 2 ensonga esooka y'ey'okukwata Qur'ani mujjukira bulungi we yali ku Gospel Live n'akwata Qur'ani n'alayira nti byagenda okwogera mbuge mazima gye byafundiikirira ng'amazima ffe tulengera nga agatali ki tulengera nga agatali mazima ekyo nno kyataanudde nnyo kireetedde embeera yaani embeera ya Hajjati Zuula okubeera nga mwanatu eyonoonekera ddala ekyo ekitabo tekizannyirwako kitabo kiriho linnyo tosobola kukikwata n'okyogererako bulimba nolowooza nti ogenda kutambula butambuzi ogende bwotyo nedda definitely obeera nga oyibeera olina embeera yonna okubeera nga ogisasulira singa by'olayiriddeko obadde olimba
Nekitabudde nnyo Hajjati Zuula ennaku zino mbuze ensonga za DNA ebigambo tubijja mu bantu mmwe kennyini nnyini nti ensonga eza DNA zitabudde nnyo Hajjati Zuula. Ensonga za DNA okuva Nazaala we yavayo n'ayogera ku DNA nti abaana beetaaga twala keberebwa, Hajjati Zuula tasigala nga kyekimu. Yatabuka, yanyiiga era yatuuse n'ekiseera n'ayisa mu Nazaala eggaali, obutambi mwenna mwabulabye. N'ayisa mu Nazaala eggaali naye nga kyekiyisa mu Nazaala eggaali lwakuba yagambye abaana balina okutwalibwa bwe batyo ne babeera nga bakeberebwa era nga buli omu yakisanyukidde era buli omu ayagala abaana bwe batyo babeere nga mwanattu batwalibwa ku DNA bakeberebwe oba ddala abaana ba Haji Ali. Ate nno nga gwe mulamwa gwe tukyaliko ennyo gwe njagala tugende mu comment section tubeere nga atuteesaako. Mazima ddala olaba Haji Ali asaanidde okutwala abaana bano ku DNA okubakebeza kuba embeera yonna eriwo ereetera okubeera nga alinamu oba alina okubeeramu n'okubuusabuusa. Omukazi akwagaliza gwe bakooteekebwa kalabba kuba omusango mugumanyi bulungi ogwo kasita gukka Haji Ali muvi kaba kaweddemu abeera wa kuteekebwa kalabba oba okusibibwa amayisa. So omuntu akwagaliza embeera bwetyo ey'okusibibwa amayisa ey'okuteekebwa kalabba ng'akulinamu n'abaana aba yeewuunyisa. Ekyo nno kyataddewo question mark, abantu bangi nga bagamba kimu era basaba kimu. Haji Ali abaana abo yandibadde mwanattu abatwala ku DNA n'akonfamingira ddala oba baana be oba si babe kuba embeera yonna eriwo yeeraliikiriza era eyongera okulaga nti ddala waliwo ekibulamu. N'ekirala abantu kye basinziddeko kyekyokubeera nga Hajjati Zuula yayisizza eggaali mu Nazaala oluvannyuma lw'okuwulira ebintu bya DNA nti ayagala abaana batwalibwe ku DNA. Tekyo kyokka kitegeeza nti ali guilty. Engeri gye yayisizaamu Nazaala eggaali kiragirawo nti ali guilty era ne basaba Haji Ali abeere nga yeebereramu nti ekyo kyokka kiragirawo nti ku baana abo wandibaawo akabuusabuusa. So embeera bwetyo yo bwekyayimiridde. Ebyo by'ebintu ebigambo ebiva mu bantu naddala tiimu Haji Ali si bigambo byaffe nga omukutu naye nga njagala tugende mu comment section butereevu tubeere nga tubikubaganyaako ebirowoozo. Golaba mazima ddala kisaanidde Haji Ali okutwala abaana ku DNA gwe mulamwa omukulu. Butereevu obadde ku Jika Media nkusaba subscribing atanaba ku subscribing naawe atanaba ku likinga video eno genda butereevu obere mwanattu ng'ogimpeera like tubeere nga ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mbaagaliza weekend ennungi mweraba.